kankweza oluvannyuma lw'akatambi ak'obuseegu okufuluma era bwe batya abantu ne bategeeza eggwanga nti akatambi ako ka mukyala eyagaliza ekifo kya Youth Woman MPA Youth Western obuzibu bya politics nabyo simanyi Western Youth MP yes kyekyo mbu akatambi ako yali ono omukyala mwana wattu waayitawo ennaku zaalimbale Elizabeth ono kankweza n'avaayo n'ategeeza eggwanga nti abantu abatamwagaliza kubeera nga yeesimbawo mu ekyo ekifo mwana wattu be baasaasaanyiza akatambi ako n'ategeeza n'eggwanga nti abantu abo beeyambisizza bagiyita batya AI bakiyita batya mu Luganda intaneti ne application bakiyita batya mu Luganda beeyambisizza kale ebyuma bikalimagezi okubeera nga batyanga akatambi ako okulabika mbu yeye naye nga mwana wattu teyali yeye nakomawo kuwaayo nekibategeezaako ntinira okusinza akatambi akalabika ffenna ke twalaba kankweza ono Elizabeth yavaayo n'agamba yes kale omuntu oyo amufaanana naye si yeye bagezaako okukozesa AI okubeera nga bamufuula nti yeye naye bambi si yeye nera abantu abo baali baayagala okubeera nga bamulemesa okubeera ng'ajja ku kifo ekyo ekya UCMP side zeeyo mu Western so be baali bapanzepanze ebintu ebyo kati nina essanyu okutegeeza nti omukyala ono mwana wattu yagenze ku kitebe kya NRM era bw'atyo n'atwalayo empapula yes okulaga ebyakatambi k'obuseegu tebyamunegulamu wadde n'akatono wadde weekati tebyamunyeenyaamu wadde n'akatono wadde weekati mwe abali balowooza munaye yeye yavaayo n'abagamba oyo anfaanana bufaananyi si yeye yavaayo n'abategeeza nti abo bakosezza AI okubeera nga bakola akatambi ako naye oyo teyalinze era bw'atyo olunaku lwabadde lwaggulu yagenze bw'atyo n'aggyayo empapula ze okubeera nga azifiiringa in mu maanyi ag'ekitalo mu maanyi ag'enjawulo kati wano ku SMX Media ninze kulaba akalulu nga bwe kagenda kubeera omanyi ebintu bwe bityo kyekiyinza owagira eno bantu yoyo waffe geno wekiraba ku ssimu yoyo kitunula ku ssimu eno kiraba katambi eno wekiwagira yoyo nonda gwe genga wekirabako kitunula ku origino eyo mbibalekedde wano ku SMX Media omuyimbi yenna yandiyagadde okola oluyimba olwa audio studio weeziri ennungi ez'omulembe ate gwe ana oluyimba lwo olwa audio nga yandiyagadde olukolera video tutuukire tulina kamera ez'omulembe on top of that nga tumala okukwatira oluyimba lwo tulupromotinga ku TV stations ez'enjawulo tukubuleko enamba y'essimu ebisigadde obitulekere